1 October Lugogo Cricket Oval. Yama tusimbu Daniel nene jala balina nene abalina entono temujja bambi. Nyamba tojja weboyina ntono. Abantu basubire ki concert eno. Abantu bagimanyi ndi wakabe, bagimanyi ndi performer, bagimanyi energy oyo. Abantu babira baze kwemalako stress, abantu balina ebizibu bingi. So babira baze kuchamuka. Ale bamanyize ni musanyusa. Yeah man. Ensonga wazituuka wa? Ezani. Ku nsonga ezo. Ezani. Mukuluki. Ani? Rodger. Batusuubiza okutuleetera kumubere. Oyo na abana bayimbi ebintu na bitadde mu luyimba n'oluyimba lupya baluyita njagaliza. Byonna biri mu luyimba olwo bikwatagana ku bantu abo n'ebiriwo byonna nabiyimbyeko wanze kati ali nafunye information abalaje bataafunye nenjise tofaayo gwe linda oluyimba ngenda sumulula next week ngenda duta baluyita njagaliza njagaliza banjagaliza yamma naye abayimbi balinga abalaga nti nno basanyufu kuba nti gwavaayo noba nti ensonga zino gwazogerako ekyo wulira otya okuba nti yenza ayina lo abayimbi ekikulu batya nnyo batitiizi mulina okuba nelo omuntu waba w'amazzi mugamba oli w'amazzi naye omuntu waba w'amazzi ate gwe notandika omusudiya so mulina okuba straight n'omugamba kati gwe olinga gundi yamani akalulu bakayiwa saala byogerako ebyakalulu saagala kwogera kalulu twogere ku birala naye ebbanga lyonna gye mbadde nkola lwaki nkyusa oyagala ngendewa gwadi oyagala ngendewa ng'oyagala ku africana njagolayo extra longi ku africana alinga emizi talina kyaŋŋamba Rodger alinga emizi talina kyaŋŋamba Onkolimila yanzala ku manyo talina kyaŋŋamba naawe ng'oli mukambwe nnyo andi kati nze Onkolimila omusirusiru ategeera buze ekirala alinga emizi nkizeemu ekikooto okubanga ojja ku stage nga muyimba abasinga bagamba amu n'abayimbi mulinako amaanyi ag'enjawulo kino kituufu nera ninako amaanyi ag'enjawulo kati nsobola obutaba kumanyi ga njawulo gwe nga bondaba ndiko katonda wa njawulo yamani oba olina katonda bwe biba obeerawo emyaka gyonna nga togwa nga bukusabira ogwe mu maze obwo ene obeerawo ebbanga lyonna balooja abo nga bagala ogwe n'olemerawo balinga emizi katonda akaliwa eyo design eyo sayiro yange buli omu alina ekimunyumira kyayambala okuva nga ntandika oyimba gwayo kalayo nga kavaako tekavaako katonda katonda uwo osinza bibumbe nti omwambala bw'amazzi katonda abeera everywhere asobola obeera mu kakomo kange asobola obeeramu yamani tudde ku kirala ekirala abayimbi bagamba muno temweyagaliza that's why industry yaffe Uganda nze njagaliza oba tonjagaliza sikwagaliza lwaki nkwagaliza nga tonjagaliza yamani bw'oba onjagaliza nkwagaliza bw'oba oli w'amazzi nja kuba w'amazzi gy'oli okitegeera anjagala mwagala tanjagala sikwagala yamani okikoze okubanga wekumide ku top wadde nga tolina management ebintu bagamba muno oli wa mululu oli wa muluvu obikola wekka era nina omululu yensobola yakisaaniriza balala nina omululu mungi saagala gaba saagala njala byonna nga byange neeyagaliza nzekka oli w'amazzi Profit nga tumaliriza abayimbe mbamukula nga tumaliriza abayimbe mbamukula mwagala okulekawo legacy naye tulaye abayimbi bangi nnyo nga balina omukululo nga balina ebakutteko gwe onobo nange nkyekwatako ate lwaki nkwata ku balala nze mwenyini sinatuuka gye ndaga yamani banabo beeyiiye nga nange bwe neeyiiya baalimu ne bavaamu kati temukyali nze muyimbi alimu kati gweyagala muyimbi kyomulala ani omululu gwe nina mungi saagala gabana nnyo na bintu byange akasanfuna akedi mu kibuga wakati ebya spice bikyagenda mu maaso naye singa bavayo ne bagamba si spice ugamba Rodger Rodger problem Rodger ne spice ani koyinako obuzibu Rodger
kitegeeza singa Spice wamukubideko kasimu Musaasira mbino byayitamu ebizibu nga y'omuyimbi. Ate nze nabaddeyo nga bazanya emizannyo gyabwe sibimanyi siyinza nabyogerako nnyo kiri awo kuba sibimanyi nze simanyi oba mubbi oba teyali mubbi be bamanyi ayi nange waba mubbi nange mutta yamani simutta muwaka soda kiveeko tokiriza mu bubadi ng'omuyimbi. of course mbukiririzaamu olowooza eyo scenario nga gwe wobamanyi ennyo kabadi oba nga ngambye siyinza byogerako nnyo sibimanyi nnyo kati siyinza mmanyi oba kabadi oba biryalaali. Lwaki omwaka guno ku konsati yo tosazeewo okukola bubadi n'osalawo okuta music yekka? Era obubadi ngenda bukola mu maaso awo ngenda bazanyirayo akazannyo kali wakati woninge tukategeeza ngenda zanya so okwebika luli gaali masasi nako kali kabadi kali wate ogamba nga twagala okwongera ku baserebu katuuze bannamawulire lwabite nga twogera ku baserebu mususa okukola emikolo egy'enkukutu bw'okyogerako nti nawe emikolo gyo ne mukyalawo mu maaso awo ginaabajjangu kuba bannamawulire ayijange zirina okubeera mu mawulire nze njala nnyo amawulire ensonga gye ni mu kamera zammwe sigenda ate nga nina shows endala njala amawulire nze ebya Reviction sibimanyi naye aba alya nsolo yagirye tebinkwatako sirina nabo baba ku mulimu gwabwe NBS musasule